Allow me also to share with the public that the tariffs that we announced in January as the base tariffs for 2025, which are the tariffs that are running from 1st January 2025 to 31st March 2025. These tariffs will be changed on 1st April 2025 for reasons that the tariffs that are running from January to March 2025 take into effect that Umeme is still available and is delivering the service. And therefore, some of the investments in the distribution segment are still being paid by Umeme, not by government through the Uganda Electricity Distribution Company. But also we've set performance parameters for Uganda Electricity Distribution Company as the only company that is going to run the distribution business for the entire grid-connected distribution business of the country. These parameters include the loss factor, the collection rate, the quality of service, the quality of supply. These parameters are different from those of Umeme. Also, the economic regime that UEDCL is going to run will be different from that of Umeme. And therefore, come 1st April 2025, the running tariffs will be different. But again, we are not going to do this privately. We are going to come to the public. Maybe what is important is what is in it for the consumer. What should the end user consumer expect? This will depend on how the government finances its company. If government provides the capital for the Uganda Electricity Distribution Company, as I've shared, it comes in at a low cost of financing, below 8%. It could be even somewhere between 4% and 8%, meaning naturally the tariff will reduce by maybe approximately 10%. I'm saying approximate because the exact terms have to be determined. However, should the government not provide the capital for UEDCL, it means UEDCL will have to borrow. And if they don't borrow concessionally, where government helps them to borrow concessionally, then it means we are going back to private financing within the distribution network. But the information we have is that government is going to finance the capital investments within the distribution network at a low cost of financing, and therefore we expect the tariff to reduce. Thank you. Tukikwasa ekitongole kya gavumenti ki Uganda Electricity Distribution Company ekisansanye amasannyalaze mu ggwanga lyonna buli network weeri okujjako mu West Nile oba ne ku Kalangala kuba eyo ekyaliyo concession ezikyalwaninga naye nazo bwe zirigwako nga ate nazo tuzikwasa ekitongole kino ekya distribution, ekitongole kya gavumenti ekikakasibwako omulimo ogw'okusaasanya amasannyalaze. Ebimu bye tuyiseemu emitendera gye tututte okulaba nti kino kikolebwa nga tekikosa muntu wa bulijjo oba ab'amakolero abakozesa amasannyalaze gano. Tugezezzaako okubannyonnyola nti ne layisensi eziwa ekitongole kya gavumenti ekya distribution olukusa okuba nti kyekigenda okusansanya amasannyalaze okuva nga lumu omwezi ogwokuna 2025 twamala dda okuzisalawo era ne minisita yazibakwasa mu lujjudde nga n'abamawulire weebali. Ekirala kye twogedde nabo nti omutindo gujja kugenda nga gweyongera okutereera kubanga eggwanga lireme kweraliikirira. Baana baabwe be babadde batambuza amasannyalaze, be babadde basansanya amasannyalaze mu Umeme, era abakozi bano ekitongole kya distribution kibakanye n'omulimo ogw'okubasunsulamu. Kibasunsulamu nga bagenda okuva mu Umeme okudda mu distribution olw'ensonga nti olina okuba n'ebiwandiiko oba obuyigirize obwetaagisa, ate tukakasa nti abasinga obuyigirize buno babulina. N'ekirala tolina kubanga gwe musiiwuufu w'empisa. Bw'obeera omusiiwuufu w'empisa tukulekayo tetugenda kuzza eno ate mu kitongole kyaffe ekya gavumenti otataaganye emirimu gyaffe egy'okutambuza n'okusansanya amasannyalaze. N'ekirala kye tubannyonnyodde nti gavumenti ensalawo eno yagisalawo olw'okuba yalaba nti essente ez'abamusigansimbi
okuba nti ze zikola mu kuteeka ebyuma mu waya zaffe ne transformer zaffe ezisansanya amasanyalaze oba ezituusa amasanyalaze ku mayumba gaffe ne ku makolero. Enkola eno ey'abamusigansimbi sente zaabwe zijjirako omusolo munene. Kati omusolo ogwo omunene regulator bw'abanga asalawo emiwendo omuntu wa bulijjo oba amakolero gye ganaasasula, omusolo ogwo nagwo alina okugubala. Kale ne kireeta okuba nti emiwendo gy'amasannyalaze gibeera wagguluko, ng'ate gavumenti yasalawo ensalawo nti emiwendo gy'amasannyalaze twagala gigende nga gikampolampola, nga tutandikira ku bannamakolero tutuuke ne ku senti 5. Ate abaana makolero bo banywanywa amasannyalaze, gye bakoma okuganywa, gye bakoma okutunda ebintu, ne sekita gyekoma okufuna ensimbi. Kati ensimbi zino ate ne zituyamba okukendeeza ku miwendo gy'amasannyalaze egyaffe abagootera mu nju. N'ekirala kitugambye nti gavumenti bw'eneeba nti yetaddemu ensimbi mu kuzimba netiwaaka eno esansanya amasannyalaze, ensimbi ezo zijja n'omusolo mutono